Poliisi ng'eri wamu n'abayiroddiyo bakoze ebikwekweto ku bagambibwa okuba babbulooka ba mmotoka abateeberezebwa okufera abantu mu kibuga nga babaggyako ensimbi ne babasaliza lisiiti ez'ebicupuli. Bano kigambibwa nti bakulembera bulungi abantu okubatwala mu paaka kyokka bwe batuukayo nga babaddukako. Babaggyako ssente ne bababulako oluusi ne babatwala ne babateeka mu takisi. Ekikwekweto kino kiyindidde ku nguudo ez'enjawulo okuli Namirembe Road, Kisenyi, Narua Park ng'eno basobodde okukwata abawerako era obwedde bwe bakwata nga batwalibwa ku poliisi ez'enjawulo. Abakulembeze b'abagoba ba bbaasi bannyonnyodde ekibawaliriza okukola ebikwekweto bino. Tugambe ekyokugeza ng'agenda Lukunjiri naye bali ne bamulimba nti bo balina bbaasi ate nga balina obusiiti obutali bwa bbaasi. Oyagagenda ne bbaasi ne bakutayiza eri tunatuuka ku bbaasi ne bakuggyako ssente oba ogenda nga mbalala bayinza okuggyako emitwalo 8 naye ku bbaasi ne baleetako emitwalo 3.5. Tuludde ebbanga nga mwebali naye nga tukyayagala okukola tulabe enkola gye tunakola tunasobola okubafufugazaamu. Ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso naye twagala okutuusa okulabula eri abantu bonna abalina engendo ze bagendako nga bayita mu bus park nti mufuba okulaba nti natlist ogenda ku ofiisi ya bbaasi eyo kubanga okufuna lisiiti. Bino we bijjidde nga babbulooka ba bbaasi mu Kisenyi Bus Terminal balaajanira gavumenti ebataase ku mabanja agabali mu bulago olw'ebbanga eddene lye bamaze nga bali ku muggalo tebakola. Twalina bammemba abasukka mu 800 nga bayimiddewo ku lwa ssaako yaffe. COVID bwe yajja bonna ne bagwa mu kibuga ne bagenda. Twali twewoleze wano mu ssaako yaffe nga tulina obusente buli mu ssaako yaffe muno ku mabanja gatuli twalima kubuzaayo tetuyina. Naye senga twazako netutegera ssente mu ssaako yaffe kiba kitegeeza tusobola okuddamu amaanyi. Omunajja nga alinayo 2,000, 3,000 n'omuwa emitwalo 5 n'omuwa emyezi 6 okula nti akomyawo ssente ezo. Kibadde kizibu nnyo gye tuli bakama bange. Lisan Mutyaba ne William Buyonde bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.